Zigenza okubeera ssaawa emu ey'okumakya nga bamu ku beegwanyiza obubaka bwa paalamenti mu disitulikiti ey'Empigi batandise dde okutuuka ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda okusobola okusunsulwa. Ku bano kubaddeko eyaliko omubaka omukyalo wa Mpigi Sarah Nakawunde Temulanda ng'onaze ku bwa Namunigina oluvannyuma lw'okummibwa kkaadi ya Nuupu. Eyaliko omubaka wa Mawokota South John Bosco Lubyayi ng'ono yazze ku bwa Namunigina ku ky'omubaka wa Mawokota South Teddy Namboze ng'ono agidde ku kkaadi y'ekibiina ki Nuupu ku ky'omubaka omukyalo wa Mpigi. Rachel Mukisa ng'ono yazze ku ky'omubaka omukyalo wa Mpigi. Martin Sejjemba asuddewo bwa ssentebe bwa disitulikiti y'Empigi n'ajja ku bwa Mawokota South n'abalala. Badde ssentebe wa disitulikiti era nteekwa okuba nga byenjize mbiyize byetukozeeko tubikoze naye kyetaagisa okulabika obba nga tuteekateeka local governments okulabika obba nga zifuna obuvujjirizi abantu embeera z'abantu zikyuke. Sejjemba Martin ebirungo ebyo bannampigi babimpa. Nina ebintu bingi bye natandika Mawokota w'Amaserengeta kwongerako byongere kubanga enkulaakulana si ya lunaku lumu. Ndi mwetegefu okubeera nga nnwanirira eddembe ly'omuntu wa wansi. Nange ngenda kwongera amaanyi teekayo ensonga eziruma abantu baffe n'okulaba nga mbagata okulaba nga tutambulira wamu. Webuzibidde nga bavuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Mpigi basoba mu 7 okuli Sarah Nakawunde, Aisha Nakasibante, Joan Lena Kintu, Sharon Mulungi, Rachel Mukisa n'abalala. Akulira ebyokulonda Empigi Everest Trinomujuni atubulidde nti ku lunaku olusoose tebalina nnyo okusomoozebwa ku basanze. Leero kibadde kyangu ensonga lwaki tumulaba omuntu ntumugoba nti ddayo kubanga byonna bazze nabyo nga beeteeseteese. Ate Kayunga akulira akakiiko k'ebyokulonda Douglas Mascotwine asookedde ku munna NRM mu kifo ky'omubaka omukyala Jacqueline Birungi Kobusinje. Erikabanjiddwa okusoma nasoma ebyetaago byonna Electoral Commission mbibawadde. N'omubaka omukyalo w'e Kayunga Aida Erios Nantaba naye asunsuddwa olwaleero wabula ng'ono asanze akaseera akazibu bw'atuuse nga akabonero k'essaawa kazze nga akozesa nga katwaliddwa. Kano kabadde kakozesebwa omukyala Teddy Bukirwa omu ku beegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala ow'e Kayunga. Nantaba abadde asobeddwa ategeezezza nga akabonero kano bwe kali akake era nga n'ebipande bye byonna ke kaliko. Ne bwe banabba obubonero tekitegeeza nti akalulu kabeeyongeddeko era bagenda sigala nga bwe bali ate kakagende kafiire ddala n'akatono ke balinawo. Ono oluvannyuma lw'okukulungula eddakiika eziwerera ddala yennyudde n'alonda akabonero k'omusubbaawa era n'asunsulibwa. Ategeezza nga luno bwe lubadde olukwe olw'okumubbako akabonero ke. Namutegedde ku pulaani eno ey'okunzibako akabonero kange ak'essaawa era ba officers ba Electoral Commission bangi mbadde nayogeddeko nabo ne mbabuulira ku lukwe olw'okunzibako essaawa yange. Ye Teddy Bukirwa akozesa akabonero k'essaawa akagambibwa okuba aka Nantaba naye asunsuddwa. Atubulidde ekyamulondesezza akabonero kano. Egadde nnyo akabonero k'essaawa olw'ensonga buli kintu kitambulira ku budde. Ono oluzungu gwe lubuza akatono okutuga newankubadde nga tutegeeza nga bwali omusomesa alambuludde ku nteekateeka za Yineri Bannakayunga singa awangula. Is to make a plan and meet my voters, and I give them my manifesto and what I'm going to do for the people of Kayunga. Abakyala nteekateeka batandikirawo ebibiina basobole okwekulaakulanya. Akulira ebyokulonda e Kayunga Douglas Mascotwine ategeezezza nga akabonero bwe kagabibwa ku lunaku lw'okusunsula era nga tewali muntu yenna alina buyinza kwefuga kabonero nga tannaba kusunsulwa. Si before mbuze ngenda kubukinga na bookinga dda nja kutwala kano mateeka si bwe kityo bwe kiri mu mateeka g'ebyokulonda. Mateeka g'ebyokulonda symbols are allocated at the nomination time. Oba kusaawa eyo yennyini gye ndi mu kuwandiikamu omuntu. Ku kifo kino eky'omubaka omukyala ne munna Nuupu Harriet Nakwedde Kafeero naye asunsuddwa ng'onategeeza nti wakuleeta ekifaananyi ky'obukulembeze obutuufu mu Kayunga. Yesu okuwuliriza kuba tosobola kiikirira muntu gw'otabeera naye kubuulira biki ebyetaagisa era n'okubeera ng'obimanyi ng'obeera nabo. So bannakayunga mbaleetedde omubaka omukyala owa paalamenti agenda okubeera nabo otegeera ensonga eziri ku ground eziruma abantu. Mu balala mwe mubadde munna Nuupu Engineer Sally Frederick Kafeero
ne Amos Lugolo byaliyo kati abaagala okukiikirira constituency ya Njeru North nabo basunsuddwa. Watuviridde mu kifo kino ng'abantu 10 be bakasunsulwa akakiiko k'ebyokulonda. Tutuuseko ne mu disitulikiti y'e Kagadi ng'eno abantu 7 basunsuddwa okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa palamenti ng'enteekateeka ekulembeddwa mu Mase Ataho akulira ebyokulonda mu disitulikiti eno. Eno abasunsuddwa kubaddeko Barnabas Tinkasimire ku Kyabuyaga West County, Jennifer Mbabazi ku ky'omubaka omukyalo wa Kagadi, Stephen Twesige ku Kyabuyaga East County, Dennis Namara ku Kyabuyaga West County, Eric Musana Achali ku Kyabuyaga East County, Margaret Naziwa ku ky'omubaka omukyalo wa Kagadi, ne Prosy Nahwera naye nga ayagala eky'omubaka omukyalo wa Kagadi. They do an appropriation that provides the connections of remaining of connections of electricity in all the remaining parishes in rural sub-counties. I work with a lot of commitment. I work with a lot of enthusiasm. Akulira ebyokulonda e Kagadi atutegeeza ng'olunaku lw'okusunsula olusookedde ddala bwe lutambudde obulungi. We have not registered any violence. I can say it is really peaceful. Okusunsula abeegwanyiza obubaka bwa palamenti kwe kukomekkerezebwa olunaku olw'enkya.